Our topic today. Who is your shepherd? Ani musumba wo. And that shepherd of yours, Era omusumba wo oyo how does he guide you? akukulembera atya? How does he lead you? Akukulembera atya? How does he help you? Era akuyamba atya? Hallelujah. Amen. Many of you, Bangi kumwe you have the aunt of your heart. muyina ssenga w'emitima gyammwe. In whatever you're going to Mu do, buli kye mugenda okukola you ask the aunt of your heart, musooka ne mwebuuza ku ssenga w'omutima. can I go with this man? Omusajja ono ngende naye ssenga? Or I go with this one? Oba ngende n'oli? Or I go with this one? Oba ngende n'ono? In many cases, Mu biseera ebisinga you go with the wrong choice. mugenda na bikyamu ate. In many cases, Ebiseera ebisinga you go with the wrong choices. senga abalondera bubi. Who is this auntie? Senga ki ono? Who is this shepherd? Era musumbawo ki? How come he cannot guide you to the right Lwaki path? tasobola kukulembera ku kkubo ddungi? Why is that every time you fall into pits, Lwaki buli kaseera gwogwa mu bunnya? you are given 3 jobs, Oweebwa emirimu 3, you ask the aunt of your heart, n'obuuza ku senga w'omutima. which one should I go with? Senga ntwaleko guluwa. He picks the wrong one. Ate era senga n'akulondera omufu. Your shepherd. Maama we musumbawo. Is your dad your shepherd? Kitaawe Your musumbawo. grandfather is your shepherd? Jjajjaawo musajja. If you say the Lord is your shepherd, Bw'ogamba nti Mukama ye musumba is wange, there any proof? waliwo You ekikakasa? have been calling upon his name. Obadde ng'okoowoola erinnya lye. Has he responded? Akuzzeemu? Has he answered? Azzeemu? People have tried to pray. Abantu bagezezzaako People okusaba. have tried to fast. Abantu bagezezzaako But things are okusiiba. not moving. Naye nga tebitambula. People have abused the other people. Abamu bavumye bannaabwe. Maybe they are not men of God. Oba oli awo si basajja ba Katonda. You who is a man of God, Gwe omusajja wa Katonda. have you ever heard the voice of God? Wali owulidde ku ddoboozi lya Mukama? You go and fast. Ogenda n'osiiba. You go and pray. Ogenda n'osaba. You pour a lot of words. N'oyiwa irimu y'ebigambo. Have you ever had a voice responding Wali to your owulidde ku prayers? ddoboozi lyonna nga liddamu okusaba kwo? Or you pray, then you say amen, and you Oba go osaba believing that you have got it. n'ogamba amiina n'okkiriza nti okifunye. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But for those who have a good shepherd, Naye eri abo abalina omusumba omulungi he'll always guide you. He'll anaabakulemberanga, always provide for you. anaabalabiriranga, He'll always give you. anaabawanga, He'll always protect you. anaabakuumanga. Hallelujah. Amiina. A good shepherd Omusumba omulungi will find out whether his animals have been taken to the water. ajja kumanya oba ensolo ze zaatwalibbwa okunywa A amazzi. good shepherd Omusumba will always omulungi find out, anaamanyanga have they grazed well? nti ziridde bulungi, How about its accommodation? ate we zisula, How clean is the place? ekifo kitukula kyenkana ki, Are they treated? zijjanjabiddwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He may know that it is raining. Asobola okumanya nti kati etonnya, My animals need a shelter. ekisibo kyange eba ensolo zange zeetaaga The ekisiikirize. sunshine, Ti omusana gwase, I have to keep them like this. nina kuzikuuma bwe nti. Hallelujah. Amen. It's a drought. Nti kati kyeya, I have to go somewhere and look for something to feed my nina animals. okunoonya kye naaliisa ensolo zange. That's a good shepherd. Oyo ye musumba I omulungi. pray Nsaba that the shepherd of this place nti omusumba w'ekifo will kino always protect you, anaabakuumanga, guide you, anaabakulemberanga, feed you, anaabalabiriranga, lead you, anaabakulemberanga, keep you or protect you